Wonyukidde olunaku olwaleero ng'oluvannyuma olwa kasasiro okubuutikira ekibuga ky'e Bugiri basentebe ba division ezikola municipal y'e Bugiri okuli Eastern Division ne Western Division bavuddeyo ne batiisatiisa okukonga abantu batwale ebisaaniko ku kitebe ekya municipal singa municipal enaaba eremereddwa okulongoosa emmotoka eyoola ebisaaniko kuba ekibuga kitandise okuvunda n'okukyuma. Basentebe bano kwe kuli Saalongo Singida Stephen owa Eastern Division awamu ne Sunday Mokova Moses owa Western Division bagamba nga municipality ey'e Bugiri bwe yafunedde ensimbi ez'okulongoosa emmotoka naye bali mu kwetooloola ebigenda mu maaso tebabitegeera kati bagamba babawadde sabbiiti emu yokka okuva kati ng'abagonjodde ensonga y'ebisaaniiko mu Bugiri kitaabe ekyo bajja kulaba ekiva mu yeebirako. Waffe Nayigaga Nasim atutuusaako embeera eri eruddeeyo. Abantu balikulira ino olwa kasasiro ali kubitirira mu tawuni aye nenda okobera abataka baive ensobi eyo ti yaife nga division ifwe budgetinga amafuta agateebwa mu biddu sobola okuyoola ebikaba nga banaife aba municipal council tino okutuwa ebidduka ebyo ebiyoola ebikaba era ebidduka ebyo ebiyoola ebikaba tractor wabani ebiri controlled by municipal council n'abali supposed okubirongoosa babituwe eno ife tutemu amafuta tuyoole ebikaba mu bantu aye banaife balemereirwa okulongoosa ebidduka ebyo abantu besaba Bugiri Municipal Council ensobiti yange nga division mayor kubanze mu budget ntamu amafuta n'agasoloza nagenduwa mu motoka empebwa ne municipality na watukira sente da mechanical impressive buli kasente kaida kuba percentage ejokerezanga ebidduka ife babituwa twabiyambisa okuyoola kasasiro. Wonyukidde olunaku olwaleero ng'alasisi w'ekibuga eky'Ejjinja Richard Gulume Balyaino asabye abalimi naddala mu ttundu lya Busoga okujjumbira enteekateeka ey'onnima ey'omulembe eya 4 model omukulembeze w'eggwanga gy'akulembeze ennyo ku mwanjo egendereddwamu okukyusa ku bulamu obw'abalimi nga babayigiriza okukozesa ettaka ettono ddala naddala okulima n'okulirundirako kisobole okubayamba okufuna kasente akanaabajja mu bwavu. Bino Richard Gulume Balyaino abyogedde ng'akyaliddeko abalimi n'abalunzi abegattira mu kibiina kyabwe ekya Busoga Poultry Farmers Association wali mu ggombolola y'abayita Mbogwe ebulanga mu disitulikiti ya Mayuge nga bano bakulemberwamu omwami Kibuuka Joshua era ng'ono akoze bulungi mu nteekateeka ya 4 model mu kitundu kino. Richard Gulume Balyaino agamba eno engeri yokka gye tusobola okwejja mu bwavu n'okwekulaakulanya ng'abalimi n'abalunzi okuva mu ttundu lya Busoga. Nti mwami Kibuuka ensonga ya president gyali kusomesa ya 4 model omuntu okuboneka nti oba kwitaka lya kataka kwenako akatono walunda enkoko walimira ebigogo waba n'ebibala osobola okufuna mu ssente. Mwami Kibuuka onakoze omulimu munene ino okusomesa mu Busoga wano gamba nti abuuse ne Busoga kuboneka nti abantu ensonga bagita mu nkola. Right now omulunzi wa nkoko w'amaanyi mulimu wa bigogo w'amaanyi era atunda amaggi mulundi wa bibala mifenensi mu bantu abatono ati wonka asobola okufuna esente edisituika emiliyoni 4 mwaka. Ensonga eyo tutagitwala nti yakusaaga making sure nti twena tujja wala ebutewali kwega okubona kyalikola. Omusasi wa Faluma Rodrick asobodde okwogerezeganyaamuuko n'omwami Joshua Kibuuka akulira Busoga Poultry Farmers Association n'atunyonnyola byafunye mu pulojekiti eno. Mpelano banaba PDM bali kuwebwanga enkoko ebyayo ebirime nakinaki ayi we yagaana nga abitwalira nga n'ekyokola takidi ng'enkoko dimufiire kudiweerewo nga tayidi kyakola aye ngono yogaira amagezi ku ground n'enkoko endala eri mu nnumba ng'agirire ku magezi ago yagaana nga kabiri ali kiwanvu enkoko bisaka omwaka so ground ekiri kusinga kulaakingibwa magezi abantu amagezi gakaali mato. Wonyukidde olunaku olwaleero nga ye omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Mayuge Thomas Matende asabye abakulu ab'amasomero aga gavumenti awamu n'amasomero ag'obwannannyini obutagezaako kuteeteganya baana bagenda okutula ebigezo byabwe byakamaliriza ekibiina ekyomusanvu siniya okuna ne siniya omukaaga kuba bajja kuba bakontana n'amateeka ga gavumenti. Matende okwogera bino ng'abaana ba siniya ey'okuna beeteekerateekera kutandika bigezo byabwe era ng'olunaku olw'enkya bagenda kufuna okuteekebwa giyite briefing olwo lunaku olwa Monday sabbiiti ejja bwe biti ebigezo babiggyeko akawuwo kati
RDC Matende agamba nti waliwo abakulu b'amasomero aga gavumenti n'ag'obwannannyini abagenda mu maaso n'okuteeteganya abaana. Agambye kano kadde kakuba na nkolagana wakati w'abazadde n'abo abakulu b'amasomero abaana babenga babateekateeka bulungi so si kubateeteganya ebigezo babikole bulungi. Poliza abazaire abali mwena mwena nti abaana senior 4 P7 n'aba senior 6 bajje ku masomero kubanga ebibuuzo bimaze okutuuka. Nenda kusaba abakulu b'amasomero nti abaana bana ba senior 4 aba P7 n'aba senior 6 mutatabate wanya mu kiseera ekyokubuuzibwa. Abazaire bakali kumala school fees masomero ga private okusingira erala. Nenda kubakoba nti mugamaga n'abazaire abo ayo omwana otamulemesa kukola bigezo kubanga onaabo okoze ekintu ekizibwa ino. Nenda okubira amasomero gaifaga government ditebayo omwana yena atagwanizibwa mukisera kino kyokola ebigezo abaana tubaleke bona basobola okubuuza. Ate abazadde abaliko kye bakoze mu kuwanirira okusoma kw'abaana baabwe n'okubateekateeka obulungi basiimiddwa era nga basiimye ye Sheikh Yusuf Mayaye ono akiikidde district Kabuye Iganga Sheikh Sinani Muwanika ku ssomero erya Bukoyo SS Bulamaji mu Iganga mu kusabira abaana abagenda otuula ebigezo bya siniya okuna ne siniya ey'omukaaga era nga Sheikh Mayaye agambye nti bano balina kukulembeza mpisa kutya Allah era bamukulembeze mu bye bakola obuwanguzi bubalindiridde. Mulikubo nena kudina abaana omusaada bwafa abaana basigalawo wairengati bale basoma ino batukawala ayo jana okweduukiranga ebizimbe bebalekeire babiyuza batandika okubanga ebintu babitunda n'amaka g'abazaire babe gasaanawo wajja n'okufaanana oti abantu babita kumbali bakati omusaada alinga atazaala ngati wasomesa ki aya abaana ayo ng'ekyokulya azamanya abaana abo tubatamu mpisa n'olwekyo abaana baife tubatairemu omwoyo ogwenda eddiini yaabwe kubanga eddiini yonna oba yaba Katoliki oba yaba Protestant oba yaba Islamu ngeri foundation ya Bukoyo Senior Secondary School tutwale dini nga mpisa omuntu ali ne mpisa yena mwegonjeba mu Uganda muno. Ssentebe wa disitulikiti y'Iganga ye Gabula Ezira naye asiimye abasomesa olw'eddimu lye bakoze awamu n'abazadde okuweerera kati n'akubiriza abaana bateekese mu nkola ebyo bazze babasomesa obuwanguzi bubalindiridde naye balina okukulembeza Katonda okuwangula mu bigezo bye bagenda okukola. Ndibiseera bino bya kurivisinga ayeti kuba ino nti bekalangula kwebyo bebabanga tebasomye bajje mu areas libasomyemu basobole okukoza past papers okubona ngeri kijebayira mu ebibuuzo ate besigame ku Katonda batajja na mpapula ndi asamalizinze kantu aje nako mu kubuuzibwa bayinza omugema n'akapapula ako kaleeta obuzibu. Ensonga yindi gye ndi kwenda okwogeraku naye okuboneka nti abazaire abaana mubaga ebiseera ebimala saa ya mwana kumuwa milimo mingi tiya kumutuma kino oba kumutuma kire abaana tubaleke tubage time muwumuze mufumbire naddala eri abagala abatera okufumbeeka omuwa akaseera paka ganaamala ku ebibuuzo. Kati omukulu w'essomero ye Haji Ali Yenka Juma naye asiimye abazadde olw'enkolagana ennungi era n'ategeeza nga bwe beeteeseteese obulungi abaana okukola ebigezo bino. Waffe David Katowa Gobe akoze emboozi eno. Era niwo oli kujja okusoma obusoma oti nsubira mu kiboine wajja mu pepa ng'oba oli kweraliikirira oti leero banja afuna 210 aye ojja okutuuka oti nga tigasomyemu buku egula oti nga namba ekola ki kati ekireeta ekyo kwegayira Allah subhanahu wa ta'ala buli lw'osoma wegayirire Katonda ndagirira some awo be bakoze ki ndagirira nsoma awo be bakoze ki ate ebiddukiro ebyenkoze ki nikyonka akensusi banange abazaire baifwe mutuyiririzaamu n'amaanyi mulundi guno era kyoboba nambasabire n'enduwandi Katonda agazi enfuna yaifwe tufuna ebisale eby'ekisomero tusasulira abaana tulobe kuba tuteganye kuba mpaawo yali tusomye tukiduwa aye ate esente tulitukola ki tulikudde. Wonyukidde olunaku olwanga poliisi y'e Manafa ekutte era n'eggalira omudereeva w'emmotoka ekika ekya Benzi ng'ono alemereddwa emmotoka eno kukakana ng'ayingiridde owa booda abadde ali ku mabbali ng'ayogerera ku ssimu n'amutomera era n'amuttirawo. Kigambibwa nti olunaku olwaleero omugoba w'emmotoka eno Benzi namba KBT 0M0C bw'ati abadde ava mu bitundu bya Mbale nga yotekera ebitundu by'e Rwakaka naye n'alemererwa okukakana ng'ayingiridde owa bodaboda n'amuttirawo. Ayogerera poliisi mu bendobendo lya Erigoni ye SP Rogers Taitika y'abirina.
No dereva wa Mercedes Benz tumaze omuvuunya era wendogerera ali mu itudda lyaife wano Manafa owebwa nti endolo dimugemye ava ku luguudo okumaliza ng'atomeire ono wa bodo w'emyaka 3 abaire apaakinze kumbali bambi ng'ali kuba isimu nga follow the procedures nti oba olivuga oteekwa okwemerera wakuba isimu kyabaire akoze. Unfortunately ono omusaada dereva yava ku njira yamutomerera yamuyitirawo tumugemye tulijja maiso okuboneka nga jamaiso n'okukangayirwa. Wonyukidde olunaku olwaleero nga yo tiimu y'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes yeteesiteese bulungi okwanganga tiimu eya Sudan ey'amaserengeta giyite South Sudan olunaku olw'enkya mu kisaawe eky'Enambole era ng'olunaku olwaleero tiimu zombi zibadde mu kwegeza mu kisaawe kino ku Mataala kuba omupiira olunaku olw'enkya gwa Mataala. Kalidi Aucho kapiteni wa tiimu eya Uganda Cranes akoowodde abawagizi olunaku olw'enkya mweyiwe Nambole mu kubendoolo boogwabwe gwa kuwangula South Sudan babawe essanyu. It's a derby. It's not always easy. At least you better play other countries than your neighbors. So we are looking into it, and I know our boys, my boys, they are going to do a better job for tomorrow's game. And I think we call upon our fans to come and they give us the motivation. And always we, even every time we see our fans, we get more motivated, and our boys will do the job. Thank you.